Eyo nga tuvuddeyo ng'ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda kwe kusuulibwa kw'abaminisita abamu okuva mu Paalamenti. Mu kulondoola ensonga eno, Joan Kisaakye yayogeddeko n'omwogezi wa Paalamenti Chris Obore n'ategeeza nti okusuulibwa kw'abaminisita ngambo z'abannamawulire nti era ekyenkomeredde kigenda kuva wa President Museveni. Paalamenti ya Uganda ewakanyiza ebyogerwa nti baminisita bana basuuliddwa akakiiko akasunsuzi era okusinziira ku mwogezi wa Paalamenti Chris Obore bakyalinda okuddibwamu okuva ewa Pulezidenti oluvannyuma lwa Sipiika okumuweereza alipoota. Because the position of Parliament is that the President wrote to the Speaker has conducted the vetting process, the Speaker will write a report to the President about each and every nominee he submitted to the Speaker. That is when we shall be able to know who has been rejected and who has not been. Obore ayongeddeko nga bwe ziri engambo ezibongesebwa mu mawulire okutuusa nga President ategeezeza Paalamenti ekisembayo. What is known to Parliament is that only two didn't turn up. Honorable Okello Oryem, who is on the duty somewhere, and General Moses Ali, who is in this post. The appointment committee will vet them at a later date. So this other speculation of who has been withdrawn or not is not to the knowledge of Parliament. The responsibility to do that is the President. And even those rejected, the rejection is as from the media. Omubaka wa Nakaseke ey'omu Maserengeta Lutamaguzi Semakula ategeezezza ng'ekyokusuula baminisita bwetaali badde ensonga wabula ng'okusunsula kwalikoleddwa mu Luwatu. Abamu baabalemesezza nga bagamba mu tebalina biwandiiko, abalala nga bagamba mu tebalina busobozi, bali incompetent. Kubanze nsuubira tewali muntu President gwalonda nga tali competent. Kubanga bano nga tebannabalonda basooka ne bateeka ebitongole bya ISO ne bibanoonyerezaako. Kakati wemala okubanoonyerezaako ne biraba nti balina obusobozi. N'olwekyo nze kyensaba era kyenjagala okwongerako nnyo essira kwe kulaba nti ebintu bino bibeera public. Buli vetting webeerawo yonna kubanga mu bukiiko buno obwekyama buno mubeeramu okunyigiriza abantu abataba na musango ate nabo ne batakimanya. Ababaka abagambibwa okusuulibwa ku bwa minisita mulimu Rot Ismail, Tibaleka Adrian, Harriet Ntabazi, Ruth Acheng nga kati President yalindiriddwa okuwa ekyenkomeredde. Yabange Ruth Acheng yani. Ruth Acheng wa kibiina kya UPC era nga yaweereza mu Paalamenti ey'omwenda ng'omubaka omukyalo wa Kole wabula nga yawanguddwa mu kalulu k'omwaka guno. President Museveni yabadde amulonze ku kifo ky'obwa minisita ow'ebyobulamu ebisookerwako ng'era kigambibwa nti ababaka abakyala ab'ekibiina kya NRM bakoze olukuŋŋaana ne beemulugunye wa mukama waabwe President Museveni lwaki alonda munna UPC kakongoliro ku kifo ky'obwa minisita ng'ate yalonda dda Betty Amongi nga bava mu kibiina kye kimu ekya UPC. Kisaakye Joan, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.